ko jako akawuwo. Kwagala Prose Rubulwa ngono mutuuze w'omu Nabweru Kibwa mu munisipaali e Nansana yalaajana oluvannyuma lwa maama we okumubulako nga ssaawa zino tamanyi wa gy'ali. Nanga maama wange yambuzeeko yabula ku lunaku lwa Mande kiro. Nali namuleeta yava mu kitundu bakiyita Kamuli Mitiana Road. Yafuluma ekiro ssaawa 5 yaggulawo n'afuluma ng'abali mu nnyumba beebase tebaamulira. Twaddamu okumunoonya okumulaba nga taliimu mu buliri, so netutandikirawo okumunoonya. Ono agamba nti nnyina atemera mu gy'obukulu 73 kyokka nga waka yavaawo lunaku lwa bbalaza olw'eggulo. Ono yabula ku lunaku lwa Mande ekiro ssaawa 5. Amannya ge ye Nonsi yatanyera mama namuddugavu era w'onoomulaba atera okusiba ku mutwe ayinza okuba alina kyasibyeko oba ng'akiggyeko. Mutonotono ali mu kutambuza bigere okuggyako ng'alina gye yalonze ebigatto n'abyambala kubanga yafulumira mu bigere. Kwagala alaze okunyolwa ku wannyina gy'ayinza okuba ng'alowooza nti yandituusibwako obulabe kubanga tamanyi oba abantu abakyamu be baamutwala. Mukwano yenna amulabyeko maama wange namuleese mu jjanja batali bulungi nnyo, yafulumidde na mu bigere. Gomesi ya green erimuko ku yero ayambadde sapuli mu bulago. Muntu yenna amulabyeko bambi tukole ebyekisa. Ono asabye yenna alaba ku nnyina omutwala ku poliisi emuli ekumpi oba kuba ku nnamba z'essimu zino wammanga. Kale omuntu yenna aba amulabyeko mbadde nkusaba omutwale ku poliisi Wamala oba e Nansana ku poliisi oba e Nabweru ku poliisi.